toyina amaanyi ng'owakankula ennumba ojja kukiraba ngambye ojja kukinyumya. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kyokka abatayina amaanyi mwandyesonyiyenga nnyo omwatto okwenyumya tekiraga buzirabo butyo wakankula nnumba ziba za kisanyo kano kasajisagi wabula weetakulira wamma w'engalo okoona n'engoma zaakawondyoke mutandike. Abantu babuuza oli mulangira waawa ozaalibwawa ojja otya ku nsi kuno embeera ey'obuzaale eyo kireme kuddamu kubeera kibuuzo gyendi. Wano tewali ansinga bulangira, tewali ansinga kuba mulangira olw'ensonga nti nazaalibwa mulangira na Mumbejja. Obwakabaka bwa Buganda nti bubadde bwaggalibwa nga bwawunikibwa nga temwena kumanya kituufu kiruma ono kabaka wa Buganda yita kabaka wa Buganda omukuuma eyakuuma Namulondo ekimwadde temukimanyi kagamba n'ekyange bwe kiri. Kati njagala okutunuuliza Obwanga eyagambye nti Namulondo nkalu kituufu era agamba nti baagimunyagako. Enteekateeka ekufuula kabaka kye tugenda okusooka okutunuulira tujje mu birowoozo byaffe enteekateeka y'abaliko obuzimu bonna kyeyitize. yayogedde nti ye mulangira okusinga abeeyita bonna abaki abalangira kuba ye mwana wa mulangira na Mumbejja. Bwenjagala tutandikirawo sebo oyo asaana kuttibwa. Njagala okubategeezaako tigasina bakutandika ebyo ate kansooke nzijewo kano. Omuntu yenna ayagala okutambula mu nsi yonna gy'oyagala okutambulamu okutandulula ekigere okusinziira w'oli naddala mu abali mu Uganda kozesa kampuni eyitibwa Juba Rail Travel ngeno ye kampuni enkozi y'ebitambuliiso ebiwandiiko byonna ebikwetaagisa okutambula ogenda okutula eddiiru zo oba ogende ku bintu byonna byeyagala ogendako mu nsi yonna. Mu South Sudan basangibwa Crown Hotel opposite reception. Wano mu Uganda ojja basanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket oba opposite restaurant y'abagumu oludda olw'ekyemmanga mulyango gw'oteebeddemu mwe muli Juba. Royal Travel be bakyasinza okukolera ku miwendo emitono balina ddiiru ku buli nnyonyi gy'oyagala okulinnya bajja kusobola okuprosesingira ebiwandiiko ebigigendako. Mwaba wagala waka pamiti okolera mu Uganda nga muli South Sudan oba ab'e Uganda abagala osikolera South Sudan ekyo bakimasteringa bakola ku honeymoon n'ebintu ebirala bingi. Ssaako local trips bantu balungi kampuni eno nnungi nnyo mu kukola omulimu gwayo. Era nga ngenda okutandika ebigambo binaku olwaliro program y'olwaliro ngisinziza ku video gye nakoze emabega w'olunaku lwaleero ate n'embeera ng'ebigambo ebimu byambuzaabuza ne bibuzaabuza n'abalala nenzijja wa Jakana abinnyonnyola naye nga sinabitandika mbategeeza ti ng'omulabi akulembedde mu kiraasi babaaka bencha mwenna mbategeeza ti Jakana ayina omukutu oguyitibwa Channel 56. Mugendeeyo musangeeyo video ey'ennyanjula olw'okuba nti tekinologiya wali emabega abadde atufitinye wakati w'okulwalanibwa wano mu kwongezaamu n'obulwadde ne bumukkiriza okweteekateeka n'okwetegereza n'abakolera omukutu oguyitibwa Channel ya 56. Okwo tewaliyo ndeere tunakuleekaana genda osome ng'otudde mu kiraasi kwata kitabo oyigirizibwe eggwanga lyo oyigirizibwe bwewakula oyigirizibwe ekikula kyo ne by'onaasangayo bye simanyi by'anaateekako. Channel 56 gwe gumu ku mikutu emigondeevu egigaziya ennyinnyonnyola era nga wano Jakana aliwo okwebuuzibwako as a senior analyst ku nsonga eri yennyini gwo ye musomesa omukulu ate ebiseera ebisinga gujja okusanga wano ojja kusangawo bangi nga y'omu ku bo. So Channel 56 okola otya osubscribinga n'ofuuka member wali nga buli kyaleeta kastonyiga akadde ke bayita notification bell buli kyaleeta ng'akadde kavuga ku simu yaawo buli alina data kati ng'akadde kakutegeeza nti ataddeyo ekipya. Sinzidde wano okubategeeza nti awatali kuluma mu bigambo ze subscriber owookubiri kuba nnyini channel ye basubscriber asooka yenze owookubiri abalala mutugoberere eyo muyige nga nano bwe mukola ki bwe muyiga. So si mwenna ne wansi wano ku mukutu gwa Media Choice njabateerawo other waliwo akagambo kabeera our sister channels baganda baffe ba channel endala abo nga bebazimba eggwanga mujja kunyigako ku 56 mwongere okubanga mugira. Mpanvuyemuko katono naye nyina ensonga. Lunaku olw'eggulo nazzeemu omulundi ogwokubiri n'enkyaza Omulangira
erinnya lye ye Luwangula Muteesa Ffumu lya Nsonga mulyazzaawo. Omulangira Ffumu lya Nsonga mulyazzaawo Luwangula Muteesa agamba nti Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda aliko Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri yamubbako Namulondo. Akikkaatiriza nti Namulondo nkalu ono mukuumi nti agikuuma bukuumi mpaka emisambwa egimutegeeza ye lwe ginaamumazaako olugendo gimutuuze mu Ntebe. Mu kyo y'emboozi gye ndeese olwaleero. Nina ebibuuzo bingi bye mbuuliza mu mboozi gye twabadde naye gula abantu bye bambuuzizza n'ebyo bye banvumye. Ezo nno bwe munvuma nange nga ebivumo mbitwalewo omulala. So nkuleetedde ebimu ku bye banvumye. Omulangira Ffumu lya Nsonga mubadde mulundi gwakubiri bwe nali nnoonyereza ku bulwadde wa Kabaka obuva okubuuza bwa nnono. Ffumu lya Nsonga yali naŋŋamba nti si nnono kyokka wabula n'entebe yange ennono ejja muluma. Oba okiraba mu ezo ansa ze nafuna nti si ye. Kakati ye n'agezaako okuteekawo ensonga eyo. Ng'era nkola gy'eri eya bulijjo ebibuuzo tebiibe bya lumu nja bikubuuza nga bwe tutambula. Njagala okukutegeezaako oba vidiyo eyo wagirabyeko awo we mba ntandikira. Ssebo omulangira ono wamulabye? Buba bwewugguusa oli kiyabuuza nti oli mu Yerusaalemi ya kika kiggwa atamanyi bifa mu kibuga. Mazima. Nemba nga ndi candidate ate ne seeronda. Mazima. Bwe kifaanaganye nga kyombuuzizza ku M.i.S.O eyakyuka n'efuuka media choice. Okumbuuza vidiyo wagirabye obongereze. Mazima. Kale mu kyo njagala okubategeeza nti Yerusaalemi kibuga mwendi evidiyo nagirabye. Naye amakulu mu bigambo bya vidiyo evidiyo tebaddeemu ku mukulu gw'obuuzizzaako nzifolowinze nga zijja zeddiriŋŋana naye nga amakulu mu kyo Entebe Namulondo kyekijja osookerwako nti agamba Namulondo yiye. Mazima. Ekisooka ku kyo mu abantu nulidde nga tuyita ku media choice okwagala okutegeera ensonga zino Buganda n'okuteekateeka kwayo kugazi. Wabula kijja kutwala akadde akawanvu ate era n'okuteekayo kw'obwongo ng'era n'okufumiitiriza okutaddemu okutegeera bye ŋŋenda okukunnyonnyola olwaleero. Okufumiitiriza kikulu nnyo. Mazima. Ekisooka ku kyo ky'oteekeddwa okutegeera bwe tuba twogera ku kigambo Namulondo tuba twogera mu lubereberye kye tuyita lugemwa. Amannya ago bagatuuma naye nga ate mu lubereberye kye bayita lugemwa ye Namulondo ate oyo olwaleero. Onfuna bulungi? Mpulira. Olubereberye oluba lukunnyonnyola omukko gwe-16 gwe gukamenye mu kunnyonnyola kye tuyita lugemwa. Entebe eyo emyoyo gyayo bw'eba tennagabibwa mu bulya mmere eyitibwa lugemwa. Bw'edda mu bulya mmere gye tuyita Namulondo. Ssaabasajja Kabaka entebe gy'atwala nga tennagabibwa mu muntu mu ye ye Kabaka eba eyitibwa lugemwa. Nkutegedde. Wabula oluvannyuma lw'okugigaba mu bulya mmere efuuka Namulondo. Ate bw'eba nga Namulondo emaze okujja mu bulya mmere etteeka ekkulu likugamba nti bw'emala otutuuzibwako kifuuka kiwu. Oba ontegedde? Bw'emala okutuuzibwako Ssaabasajja nga bwe nawulira mu Kikyenaggalabi mu 93 kati kifuuka kiwu. Namulondo ya bulya mmere nga nkalu. Namulondo enkalu nga tennabagabibwa ebeera lugemwa. Bw'eba ekyali mu myoyo bw'eba nkalu nga Kabaka bakyamuteekateeka oba ng'Omulangira bamuteekateeka eba Namulondo naye nga kati eno yabalya mmere nkalu kasita agituulamu kiwu. Nkutegedde bulungi. Kakati njagala okutunuuliza Obwanga eyagambye nti Namulondo nkalu. Kituufu. Era agamba nti baagimunyagako. Enteekateeka ekufuula Kabaka kye tugenda okusooka okutunuulira. Tujje mu birowoozo byaffe enteekateeka y'abaliko obuzimu bonna kyeyitize abaliko emmandwa ez'emyoyo emikyamu oba kye twali tuyise ekizikiza mu Buganda n'abalina kye tuyita empewo ennamuzi naye nga zigwa mu kika ekyobwa Namuzinda atali Namuzinda omukyala mu mateeka. Njagala n'okusooka okutewereza akantu kano. Waliwo omuntu omu yawandika comment n'antegeeza nti
mutabani wa Haji Naddu byagerako tabitegeera awaba waba yayise Namuzinda nti mukyala byaliko tabitegeera mu myoyo nkutudira mu buddizi tiddeyo wetegereza oveemu obujega oddemu otunira olugero lwa Namuzinda lujja otya mu Buganda era okumuyita Namuzinda kyava kuki obuzira bwe yali mukyala tegwali musambwa mukazi musajja ontegeera Namuzinda si musajja mukyala ejjembe eryo mu Bwakabaka bw'e Buganda gye lyokka eriri mu bika ebikyuka eriva mu jjembe nerifuuka ogw'omusambwa oba ontegeera bulungi era omulimu gwali omukulu ng'oggyeko lubowa mu byokulwanagana n'obukuumi Namuzinda emirimu gye emikake giri egi ebiri gimwogezebwako okusooka ku jjo bw'obaako ejjembe ly'obwa Namuzinda obeera kamenyo nnyo mu bugagga jjo lya bugagga tewaliwo kirala manyi bamweyana yasinga obugagga bamweyana nti agaba yenna nnyini bbanka oba wategeera butegeezi bubi omuba ontegedde abantu bano bonna batulako emyoyo n'ebifundika eby'obujjanjabi balina enteekateeka yaabwe babulamu okusomesebwa kw'olubereberye olubereberye lukola pages 3,500 ng'akyasoma lubereberye bonna lukunnyonnyola mutendera Buganda kyeki n'Obwakabaka obutwetoolodde lubereberye mazima manyi kyagali mu butonzi mwegyo emyoyo egitalabika lubereberye wabula sina kye saayitamu naye siri muganga ekyo kimu siri mukyondwa kyakubiri ekyokusatu situlwako mpewo nga bwe nalaga nti mu kika kyewaffe ntulwako ki nti ziyita ku Jakana ndi musomi busomi yategeera ebintu nneme kulimbibwa beerogoza mazima kaakati mu kino njagala tuddeyo ku nsonga y'okwewaŋŋamya mu ntebe oba ontegeera bulungi njagadde bayireyo kubategeeza Namuzinda kyekiriwa ababeerogoza nti musambwa mukazi musajja era mujembe sajja nkibategeeza nabayita dda mwenna beefudde bakamenye mu kutegeera ne bwe bamusamize jangu nze sikugaana wabula ategedde olubereberye ate teyeemoola era tamokkoka bumokkosi nti ajja kusobola okujja nti atuddeko empewo nga muganda wange yavuddeyo Omulangira n'agamba nti entebe enkalu eriko bwannannyini ng'entebe yiye okumokkoka kwe kubawo obukubi ebigambo nga bw'osanze okwo kumoggola okwo kumoggola bigambo yes kino kumokkoka kwe kutya kiri mu lubereberye ye muntu yenna yewaŋŋamyako empewo nga za bulimba okumoggola kirala kuno kumokkoka nkutegedde era bw'ogenda ku peegi 16 layini ndowooza ya 7 ejja kutegeeza ekintu nsaba ontegeeze nga mulyazzaawo Luwangula Muteesa Ffumu lya Nsonga bwakyogera gwe nga ggwe ekintu kino of course ntegedde nti nno kyakusse munda n'okitegeera ly'essomo lye tulina wano katuve ku ssomo ly'okutusomesa Namulondo tugende ndowooza oba tugende ku kiwu olwo nga bagimutuuzizzaako oba tugende ku Ffumu lya Nsonga yennyini ye direct bwe tulaga ku Ffumu lya Nsonga mazima wali mbadde mba puliyambo yes mazima kakati Omulangira Ffumu lya Nsonga agamba nti ono aliko akuuma ali mu kiti ki nti era yeye mutuufu era nga nzijayo n'ekitundu ekyasooka yagamba nti eddaame lyali liga nti omuzzukulu yali musikira Omulangira Ffumu lya Nsonga okubajjukizaako abantu yayogedde obuzaale bwe ngenda okutandikira yayogedde nti ye mulangira okusinga abeeyita bonna abaki abalangira kuba ye mwana wa mulangira Namumbejja bwenjagala tutandikirawo ssebo oyo asaana kuttibwa yempisa y'ennono mu lubereberye ekyo si kyagamba nti kyakwewogoosa ennono esinzira mu maanyi ag'olubereberye Omulangira n'Omumbejja singa beezaala mu famire yonna battanse n'abaana baabwe ye Buganda mpulira akamwa ke singa kagezaako okwatwa ekyo kiba kimaze okufuuka ekikolimo mu Bwakabaka bw'e Buganda abo tebabeerawo erinnya eryabaweerwa be bayita balukonwa
omuntu azaaliddwa Omulangira n'Omumbejja avaamu ayitibwa lukonwa. Mu mateeka lukonwa attibwa buki? Buttibwa kubanga kikolimo. Bwe yabadde atandika yaŋŋambye bulungi namubuuziza kuba abantu bambuuziza ebibuuzo nti naye ono Omulangira yaani amuzaala. Mulangira na Mumbejja be bamuzaala era yakikkaatiriza nti Mulangira nnyo n'okusinga abalala. Kugamba nti kabadde kamwako nga eggwe mujulizi gwasse yafukibwako amafuta ogende bakutte. Ye kennyini kamwake ayatudde nti ndi lukonwa. Lukonwa mu mateeka g'Obwakabaka bw'e Buganda attibwa buki? Buttibwa. Mpulira. Mpewo kyekutulako ng'oli mugwagwa bw'otyo. Ng'oli kikolimo. Ekyo kiba kizikiza mu lubereberye mulimu emitendera 18 egyogera ku myoyo emibi egiri mu Buganda ng'ate girwanyisa emyoyo emiramu. Mpulira. Gwe si buli agwibwako empewo nti mazima ddala mpewo nnuŋŋamu mu Bwakabaka nedda. Abategedde olubereberye ekyo mujja kisoma. Mpulira. Muntegera bulungi. Bw'oba oyagala okutegeera olubereberye nga tosomye ebitabo bya Jakana soma na bigamba nti tusomako oba n'abo bagala okulutegeera. Muddeyo mu bika byammwe. Mpulira. Fukamira wansi okole bajjajjaawo basatu bokka. Obagambe nti njagala kutegeera busibuko bwaffe ng'Abaganda. Ensibuko mu Buganda emikago mitono nnyo gy'okola waawo gye bakusaba mu kutegeera ebyo. Ategedde nnono. Mazima. Naye si kyangu kutegeera mu lunaku lumu kubanga bajja kukulambuza emitendera otuuke n'okugatta ogatte. Mazima. Onfuna bulungi? Bulungi. Kaakati bwana lukonwa lyerinnya mu mateeka omwana azaaliddwa Omulangira n'Omumbejja ng'akabonero ako mu Bwakabaka bw'e Buganda kiba kikwa eri Abalangira n'Abambejja era abamutta. Etteeka ligamba nti Omulangira n'Omumbejja takkirizibwa kuyiwa musaayi gwa Mulangira na muki? Na Mumbejja. Naye ate etteeka mu lubereberye akugamba nti Omulangira yatta Omulangira oyo. Ate ne Kabaka yaziizibwako okutta omuntu oyo. Mu mateeka tamutta. Wabula ate Abalangira n'Abambejja be balina obuyinza obukuba oyo Ffumu mu kifuba. Mpulira. Era attibwa mukubwa Ffumu mu kifuba. Olubereberye. Dumulagira kubwa Ffumu mu kifuba. Mpulira. Bw'alina okuttibwa. Akamwake kasita kaatula. Ebyo bye bimu ku bizigiro mu Bwakabaka bw'e Buganda ebituddewo. Entebe bw'ogamba nti nkalu teriiko amateeka gakugamba nti Namulondo ng'ekyali nkalu. Bwe mala otutuuzibwako Kabaka ne kifuuka ekiwu. Onfuna bulungi? Ekiwu ekyo singa abaatuddeko amala n'abula oba n'akisa omukono oba ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka abuze. Ontegera bulungi? Bannannyini kukuuma mu mateeka ababiri Namasole n'Owekitiibwa gwe bayita akwata segulire ennume Ssaabalangira. Abo ababiri mu mateeka nga tebannaba kuyita jjajja oli agenda okukwasa Ssaabasajja Kabaka ekiwu obuyinza budda mu bataka be bakuuma kye tuyita Namulondo. Kakati ate akuuma tayinza kuba Kabaka. Kabaka takuuma. Oba ontegera bulungi? Wabula amateeka ate gakugamba gatya owabeerawo okwemulugunya Kabaka yenna n'enteekateeka y'obulangira bw'oyo mu buzaaliranwa bwe. Tudda mu kkooti za kiko eza wansi ezinnyonnyola obulombolombo n'empisa n'emmyoyo. Mpulira. Bagende ewa Kijje akowole omusambo gwe bayita lutemwa gwe gunnannyini kukola mirimu egyo. Bwe gunaatuula katebe ng'aguyise guteekwa kubanga gunnyonnyola nti ono kyayogerako takitegeera. Lutemwa yalamula ekyo. Ono mutuufu mu bulangira si mutuufu era gujja lwa nsonga egi lwa kiwu kuba kikalu nga twemulugunya. Gujja lw'ekyo kyokka. Kaŋŋonzeemu Jakana ku bantu abatategeera bigambo bya Luganda bingi ate nga mugwe mwolina okubinnyonnyolera kuba kye biri. Ffumu lya Nsonga bw'agamba nti yazaalibwa Mulangira na Mumbejja oyo wa Ffumu. Abalangira tebayiwa musaayi wabula ku luno kibakakatako teeka lyabwe bamwekubire Ffumu. Be balina Kabaka kyamuziizibwako. Kabaka ye tajja mukuba Ffumu naye Abalangira n'Abambejja bajja mukuba ki? Effumu be balina oddi mukuba. Effumu bo balina oddi mukuba. Tekiriiyo nti Namulondo nkalu. Ssaabasajja Kabaka takusobola kuuma. Atakuuma. Ekyo nakyo mu lubereberye takuuma. Kati kitegeeza bw'aba takuuma bw'oba omutankana nti si Mulangira kutuula mu ntebe waliwo enkola weeri. Genda ewa Kijje bayite Katebe ayite omusambwa gugambe nti oyo tumutankana. Tegugamba nti tumutankana mu mpeeza y'emyoyo gwatuddeko tovaawo. Nze ntudde mu maaso naye mu kiraasi eno mwe ntudde mu maaso nsaba okutegeeza abantu nti nkyanyumirwa emboozi eno era enkutteko bulungi nnyo. Mbadde nkutte n'essimu mu ngalo naye kanjiggyemu ngende bulungi. Kaakati
ngera ngenda kubuulizaawo akaboozi awo mu nkola ey'emyoyo Katebe ayise enkola ate ekigambo kiŋŋaanye naye mbadde ntegeeza nti bazudde nti Kabaka si mulangira yabadde yewaŋŋamizza abonerezebwa atya kuba otulaze oli effumu limukubwa enteekateeka y'Obwakabaka ng'oggyeko omukko gwe-13 ogunnyonnyola bakabaka n'obulogo bwabwe ku Nnamulondo kubanga oyinza okwagala okumuwamba ng'abasinze amaanyi njagala okubazzayo ku kyokulabirako okubayita ansi gye muyinza okutegeera obulungi Oweekitiibwa Ssekabaka Bemba Musota erinnya ly'ekkulu ye yali Kalemeezi Bemba Musota onfuna bulungi Kalemeezi kitiibwa mu lubereberye ekikuweebwa ng'amaanyi gakusseeko kakasa nti oteekwa kubeera kabaka onfuna bulungi nnyo bw'omala okufuna erinnya n'ekitiibwa ky'Obwakalemeezi baba bamaze emyoyo okuwa amaanyi agakuleeta okufuga Nnamulondo era ekasibwa ekiwu ontegeera bulungi oluvannyuma lw'ekyo Bemba Musota yali mubi naye ng'ate kintu alina okujja alwanyisa Bemba Musota olw'empeesa ze n'okusatulwa kw'Obwakabaka bwe Buganda ebika okusaanawo okusatuluka kwaffe buli kika kyanoonya gye kinfunira kye bagamba okubona emiwabo buli kika kyatambula nekikola ki kyasaasaana kintu ajja abategeeza nti bannange okusinza ku bika by'Obwakabaka bwe Buganda nga bwe byali ndaba nga gwe baakwasa amaanyi Obwakabaka tabusobodde busitula nabbuteeka mu nteeko ya kiwango kya kiwu wabula kiteekeddwa okukola kyeki nti bannannyini Bwakabaka bamaze okusatuluka abataka b'obusolya baagabanyizibwa nga bannannyini naye nga tebalya Bwakabaka ontegeera bulungi nnyo ne batwala bika naye buli kika gye kiri abakabaka okujjako ate weewuunye Kasujjulubinga yayekka omutaka wa Kasolya ate ali wansi w'omutaka wa Kasolya kituufu si mutaka nti mukulu wa kika wabula ate mutaka wabula ontegedde bulungi nnyo ne Katebe ye mulangira ate ateekeddwa okuyitibwa omutaka kubanga abakabaka ate nga taito bbiri bazigabana oli Ssaabataka nga kabaka wa myoyo taito emuweebwa kati ne Katebe abeera ne taito libwa Ssaabataka naye yeeyiye bagiyita Ssaabasambwa ye taito ye oba nfuna bulungi si Ssemisambwa Ssaabasambwa kitiibwa kya Bwakatebe lwaki aba atwala myoyo ekitiibwa taito ye ey'obwa Ssaabataka emuweebwa mpulira abamu bamuyita Ssemisambwa abo bajega ebintu bazze babyonoona Ssemisambwa oyo aba amaze otikkibwa ensozi 6 ezijjudde ng'ate emyoyo gye gimwogerako egiwera 6 weta Ssemisambwa Ssaabasambwa abakatebe mazima ye nannyini myoyo gyonna gwetikkako 6 oba 3 n'oweebwa ekitiibwa kya Ssemisambwa kakati ate yagitwala gyonna nkutegedde bulungi oba ontegedde osaba Ssemisambwa yayinako 6 oli gyonna giri ku ye ate nga n'oyo abakamenyo nnyali n'emmandu ekikulu ekyo ng'asobola okuba mpulira mu kyasa ekiramba tuyinza okufunamu omu mpulira n'alabika bw'atyo asobola otulako emyoyo gyonna atali Katebe kaakati obadde onnyonnyola kintu bw'amala okukakasa nti annyonnyola abataka b'obusolya yatandika obbatabaala gye bali buli mutaka gwe yatuukako yamubuuzanga ekibuuzo kino nti bwana kintu nga olubereberye terulina amaanyi ago ogenda kukola otya gwe atalinaako mwoyo amaanyi g'olubereberye baagakwasa Bemba mutoowo mazima onfuna bulungi nnyo kaakati gw'ogenda kukola otya owaguze amaanyi ago ojja otuule ku kiwu n'abagamba nti mmwe mumpa amaanyi abataka singa munneegattako kye twetaaga okulongosa kw'Obwakabaka buno kijja kutuukirira naye ne gye basigadde bali abaasasika ŋŋenda kutambula mbatuukemu nkakase nti bwe banzikiriza olubereberye nja kufukamira wansi w'ennono amaanyi ago ngafune tegali kwoli yekka ebika byasatuludde olubereberye terukkiza kusattulula oba onfuna bulungi nnyo n'atandika okukola emikolo gye baamutegeeza asobole okutunuulira Obuganda butya bwagenda okuddamu okubuzimba ofuna bulungi nnyo era nakkirizibwa okuleeta ku bika ebisigadde byabasya ebweru okuzimba kw'amajeege naye kijjukira teyalina maanyi gonna ga mwoyo wabula ye yali waali nga mulya mmere nga bwe tunaabeera mu kika empewo neeba ng'esiimyeko ku kankaka nga tuli ba Luganda ne kankaka mazima
n'otuuka okukakasa nti naye yakwasibwa empewo zaffe ez'ekika ng'ate ebyaffe byatunda nga yeeyamba amaanyi g'entebe ag'ekika kyaffe ne mutuula ne mufukamira nti tuddemu tusamire tuyite ku mpewo ziddemu ziramule ye kintu kye yakola onfuna bulungi nnyo kakati bamutegeeza kyoteekeddwa okutegeera gwe muletendera ogw'17 okakasibwa mu kukyusa kw'olubereberye n'amaanyi ag'obutonzi munono tugagabana tutya njagala mubitegeere bulungi nnyo natunnatuuka kwonoyeregozza bwe batuuka ku elementi eyo batandika okunnyonnyola kintu okukkiriza okukakasa nti tugenda kukyusa Obuganda wabula ennono bwe yali emulonda yamutegeeza ebigambo nti tugenda kukyusaamu ogenda kuweebwa obuyinza naye nga weeseba Kabaka 8 obuyinza obwo bwakuggwaako ontegeera bulungi wakati w'ebibiri Kabaka tugenda kiziyiza okuba n'amaanyi ag'ebika ebimeka ebibiri okuba n'amaanyi ag'olubereberye n'obeera n'amaanyi ag'obwakabaka mugenda kufuuka bakabaka bameka babiri wabula ffe nga bannannyini bubereberye omuva obutonzi mu ttonda tujja kuteekawo obuyinza bw'omulya mmere agenda okutambuliramu amaanyi g'olubereberye afuga emyoyo gw'ofuga emibiri kakati okinnyonnyodde bulungi yes ate nno kinvuze bulungi nze ate yaza okubuuza ebibuuzo Muteesa luwangula Ffumu lya mu Nsonda agamba nti emyoyo giteekateeka Kabaka omupya agenda okubanga ebyo ebibiri abirina bwomu ti era emyoyo egimwogereramu egyo nga bwe wagirabye nga gijja mu kamera ne gyogera nti gimuwa amaanyi nga kati agenda kudda nga Kabaka wa bibiri Kabaka gwe tuyita ow'amakundi 2 mu Bwakabaka bw'e Buganda njagala nkabategeeze mu kamera ekyo nakyo yagambye alina enkundi 2 tegajja makundi 2 it is impossible kye baali bategeeza amakundi 2 kwe kubanga webanka amaanyi agali ku Bemba Musota ng'otambula mu bintu emeka n'oba n'obuyinza obw'olubereberye nga gwe Kabaka agwaleeta Katebe oba nfuna bulungi kaakati amakundi 2 gaayawulibwa tulina Katebe ne Kabaka atuddewo sigano mu luzungu baliyita batya ekkundi umbilical code navo nabiki biri awo bwe bityo yakwebuuza ku muwala wange Salima mbulire navo eje nze bulijjo mmanyi nti ekkundi lino eryawano ku lubuto tyalina 2 okuggyako kye tulina okwetegereza waliwo gwe tuyita ow'ensawo mu Bwakabaka bw'e Buganda omuntu oyo azaalibwa n'ensawo ku mubiri gwe abanga bw'olaba kangalu bw'ezaalibwa ekisawo ekibeeramu omwana naye ateekwa kuba musajja naye ateekwa okuba nga amabeere gatonnya oyo bw'omulaba nga adduka fubutuka ate namulaba nti amabeere ennaku zino gabeera munda toyina bw'ogalaba bw'omulabangako gwe nkugambye fubutuka era bagamba nti yenze ow'ensawo mu Buganda tema vaawo buvi mpulira abantu bajja kukyetuuma ababbi bawano bawulira kakubye n'akola essava wali mu ekireka n'afuna kalumu naganze ow'ensawo jangu nkuttire mujjawo osobola okubyetuuma ababbi bano bamanyi okeera mukeezi nkya n'oganze pulezidenti erayiza wali nkutegedde bulungi kati Ffumu lya mu Nsonda mulyazzaawo Omulangira Muteesa ategeeza nti mu nteekateeka mwe yayitidde Kabaka aliko nti nno mukuumi emyoyo giri mu kumuteekateeka ng'aggiramu obubiri kyayita obubiri mu mbeera eyo igwe osomesa nti bwatuuka ekiseera ne bagamba nti tujja kuteekawo ababiri ow'emyoyo kyekireeta Katebe ekyo kyakoma mu luse lwa Ssekabaka Muwewo kuba nakusomesa bakabaka 74 abali emabega wa kintu ebyo gye kyakoma era oluse lwa Ssekabaka Muwewo bw'ogamba nti gezaako kunnyonnyola weerukenga Ssekabaka Muwewo oyo Kabaka ayinza okudda okutwala ekiwu wano ng'oggyeko Ssekabaka Lumaama Kalemeera amala ebibamba mu Bwakabaka bw'e Buganda mazima kaakati bw'onnyonnyola n'ogamba nti twagala kudda ng'ozze mu myoyo emirundi emeka 2 ekyo kyazizibwa kiba kitegeeza nti Katebe waakuttibwa mu nteekateeka y'olwaleero ekyo tekisoboka ekikyavaawo olubereberye olutonda luba lumaze okutonda mazima
oba ontegedde bulungi nnyo kakati olwaliro asobola okuŋŋamba nti jinja tulifudde obunga tulirye yaliwa kizibu nakino bwe kifaanagana wabula ekintu kyayogerako ne kyannyonnyola takitegeera butegeezi aliko nakyeyitize ye gwayita abajjajja abamuweereza ebyo biyitirivu nakyeyitize bwe buzimu seggumba ate buba bwakika era bwali pakasi ku bajjajja mmwe nga buweereza ku balangira bwe yafa ne kajja katandika okukuwa endooto oyinza okugula ekkatoni z'embugo n'ozimalayo n'amafumu gonna n'ogenda leta eryamuwanga leeta ne lino mukanyagulayo muganda ninga ebyofu tebirina titina kyetukiuka naye kyoyita obuzimu bwa nakyeyitize kiyitira kumulangira kuba ono bwakakasa agamba mulangira nakunyonyola akantu kano mudde musome olubereberye 12 14 mutegeere nti omuntu yenna kasitanga ajja nagamba nti ndi mulangira ntulwako empewo ndi mumbejja ntulwako empewo oba kibayita obutonzi onfuna bulungi ateeka okubanga obutonzi bwe si bwa bujjanjabi era obutonzi obwo tebubanja wabula bujjira mu element yes biri zokka ndooto endooto kwe kufuna ebirooto yes era message ogifunira mu biki mu birooto mu lubereberye ekyo kimu ekyokubiri ng'ate kyewala nnyo ebiseera ebisinga ofuna kwolesebwa okuloota kirala n'okwolesebwa kiki kuno kwa bubonero nga bw'onooga nti bwe ziwera ssaawa 6 mmera olutiko era bwe nkuba olutiko olwo ŋŋenda okuddamu okusimuka nga ndi mu kitooke kya gonja ontegeera balanza okukuwa sigino ezigenda okutambula ebintu ebi omulangira yenna oba omumbejja atulwako empewo nagga nti nzijanjaba oyo kubanga ku mutwe alimba nkugambye tagaba ddagala kuba ku muki ku mutwe nyina gwe mmanyi talina kyatawonya nga mulangira mulangira naye buli kika kya ddagala olwakulaba bulungi tudde tumwetegereze obujjanjabi mu bwakabaka bwe Buganda mu luberebe terubwe banko balangira na bambejja era tebatulwako myoyo gijjanjaba abennaku zino bikolimu fakati tunuulira oyo aga nti Kabaka ng'avudde mu balangira n'aba lukonwa mpulira abalangira bamuliriddawa nze mbakubanga siri wa mukago nga ndi mulangira jjudde naali kugambye gwe sooba ontwale waasula mpulira nze nali mwekubidde Ffumu mpulira eyo ddyo teriiko nakulanga kulala nyina kyenyinda okubuuza nga sinnabuuza kale kansooke kye naalisembezaayo nja kukyerabira oŋŋambye ku mutendera gw'endooto saako n'okulabikirwa okwolesebwa oba okulabikirwa Ffumu lya mu Nsondo omulangira mulyazaawo Luwangula Muteesa agamba bw'ati eyamulambika okumutegeeza nti ye nannyini Namulondo yamusanga abonaabona nga yeebase n'abulwa amaanyi agasitukawo n'amulabako n'agage amaaso n'amubuuza nti omumanyi ko ye nti nedda siina kyenkumanyiiko ko ye nti gwe oli muzzukulu wange gwe nze Muteesa jjajjaawo Muteesa jjajjaawo bw'abanga Muteesa mu ntege yali ategedde kubanga bakabaka abaategera olubereberye Muteesa yali muwali yali badde assemutte mu baategera oluki tasobola kukomawo nga era bwe baali abattaka b'obusubi abalwanyisa Muteesa yeyambanga nnyo olubereberye okubatomeza n'okubasirisa mpulira onfuna bulungi bulungi nnyo kaakati bw'abanga aga nti jjajjaawe ekiramu si kiraba bwe kyogera ku ye ekiramu okubula mu Bwakabaka Uganda kijja tugasa tudde mu kisekwa ennyanja gye tuyita okwawula kw'olulyo weeri enkola nga oba ddaame lyabula oba teryabula tudde ewakisekwa mbadde mu kubuuza kw'emisango eno by the way nina omusango ogumu gwe nagwako ne bantu mu kugenda okukuwoza n'okutunulira mu nsonga z'ebika mu kulwanagana kw'amataka bwe ntuukayo kye nazuula nti Namwandu ateeka okuba ye yatta balo
oba bagamba nti yattabba onfuna bulungi naye mu kugabana kw'ebintu famire eri yannyumira nnyo natuuka okutegeeza nnamwandu nti nze okusinza ku kyenda bwaliwo kyotaŋŋamba nga looya naye naleetaaze oyo atule ennyinyonnyola yonna bye tuzze tutambulira biraga nti okuvawo kw'omusajja kuva mu mukono gwo naye esansa bagana tekisoboka ebyo tebiyinza kuba ne baga nti aa enteekateeka ennyangu gyoteekeddwa okuteeka eri eki mu Buganda tulina kituyita okusengerera kw'empewo omukyala mugamba nti mu Buganda waliwo enkola gye tuyita ey'okusengerera kaaka kye tuba tukola kyekiriwa tuyite empewo zo zijje zinnyonnyole omwami oyo yabula atya kubanga emisango gy'osinza okuwuza egy'ettaka kumpi ebitundu 95 ku 100 yonna gyempise emisango egyo bagamba ebiraamo tebikola ki binaga nti abasajja b'e Buganda wano ebiraamo beerabire ku takwize tuze tusomesa okulaama mazima kiki naye nga nakizunulira nti obukodyo bubadde nnyo mu bamaama mu mbeera gye bayisiddwamu batta nnyo abaami mu ngeri y'olusaago n'ebiraamo ebyo bamanyi okubuzaabuza nga beegasse n'oyo akirina ye ne kimala kigwa kwoyo akwanira omukyala ng'aganza mukyalawo nga gwe wakitesa nga tomanyi mugabanira wakati naye afugwa bufuuse musaayi gwo mazima kaakati embeera eyo nnyingi ne wano mu Bwakabaka bw'e Buganda kiteekeddwa okukola abalangira mulekeraawo okwerogozza ku bye mutakola ki Buganda procedure yonna teri yeetaggwa wonna gwe woositukira nze ndi kino enkola weeri enkola ffe tutagitegeera ate ne baliyo beefudde nti tuli bayivu era tutegeera nnyo twasoma awo babyonoonedde kale nja kutegeeza ayeewaŋŋamizza kwagala okutegeeza nti entebe enkalu oba namulondo oba ekiwu kikalu njagala kukutegeeza nti si bwe guli yalibanga era Kabaka tasobola kudda alina ebifundiko eby'emyoyo ebiri ekyo kyakomera ddala ekyo kisobola kudda kateeba omulimu gwe mu mateeka gwaddamu okukakasa mu lubereberye wakubeera kubanga bategeeza kintu bakabaka bayita abasatu ku bana tugenda kuzzaawo agenda okutwala obuyinza obwo buligenda kuba bukugibwako okuba Kabaka ng'olina ebintu bimeka bibiri gwetakambuuze kateba okumwangwizaamu n'okukeera enkya okumuwa ekitiibwa nga kyanjawulo ate Kabaka aba ne lukenge ate lubekenge waaki gamba nti wa myoyo lwaki tutabuuza Kateebe simanyi lugero lwa Nantasa atuukira mu ki Kabaka yekka waavunnamira kubanga obuyinza obumutuuza ku Namulondo buva mwaliwa mwoli kaakati ate ye aba ne lukenge owuwe omanye ekintu ekibadde kikonfusinga yes obuyinza obutuuza oli owaffe w'abaana buva mu ono ow'emyoyo yes kakati abantu kye bakonfusinga n'ab'ebitiibwa abamu be nali sisinkanye bakonfusinga okukola ku Kabaka emikolo gye bayita obuyinza nti be babumuwa so buli akoze Kabaka omukolo alowooza ye yamuwa obuyinza Ssekabaka kimera mu kujja 1333 byajja nabyo ebimutikkirwako ku Namulondo tebyali byawano byamala kukkirizibwa lubereberye oba kye tuyita ennono ontegedde ne balyoka babimukkiriza ekyanzi Abaganda tuli balaalo eddiba ly'ente eryebamuletera ennyana gye baamuwa sando shoes ezo zaali zaabo Banyolo effumu gano amawanvu ago gaali gaabwe n'okumuweera ku kye tuyita engabo byonna ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka ng'atikkiro gimuteekwako naye nga byavaawa byava Bunyolo ne bikkirizibwa ennono n'ebitwala mazima ng'omusaayi mutabule onfuna bulungi maama we kaakati mu kutikkirwa kw'olwaleero Kabaka Lumaama Kalemeera alina okukola emikolo egyo naye atikkirwa kubanga mu mateeka atikkibwa ye Kabaka atikkibwa nga tategedde Kabaka aliko era emikolo gye waba tagikoze ne bwakola atya ne bwe yeetoola atya afa n'ekikwakye n'enju yayinza okufa olwayo yezo enju z'ojowulira nga yakubye bonna lumu mu ssibo yayise yasse famire ennamba mu balangira butakola mikolo egyo egy'Obwalumaama Kalemeera nga Kabaka amala ebibamba yajja ne Ssekabaka Kimera otegeera bulungi nnyo olwaleero tebeetimbawo nti nze Lumaama Kalemeera webali bangi kati nawulira ku mikolo egitawaanya abali emmengo baagala kuteekawo Kateebe okiwulira okwewaŋŋamya okwo waliwo gwe mmanyi bwe emikolo gimuwuba ayagala kufuuka ani Kateebe
kaakati na bino bwe biri naye tosobola kukeera nkya ne weerambika bwerambisi enteekateeka y'okulongoosa ekyo ebeerawo lwaki temugigoberera kambuuze obuzibu buno bw'oyita bunnakyeyitize tewaliwo nkola yanno bwokka kaakati kakitwale bwoti nti kankaka mu kika tuzaaliddwa 7 tuli ba Luganda tulina ejjembe ekkulu naye ate gwe lyalina otutuulako kangeze nti mu b'ekika mulimu yali alyagala okusinga gwe balina okubaako mu butonzi najja alyonoona n'alifuula ejjembe ebbi onfuna bulungi nnyo netandika obba tugumbula bagaki mulina ebizimu mwagira bwe mutiisima mwabuuka eby'omu kkubo naye nga muganda wammwe ali awo yeyonoona ejjembe eryo kuba yali alyagala nkuba kyakulabirako era ebyo byokulabirako bw'osoma olubereberye babikulaga n'emponga y'amayinja ekyo bayita mu lubereberye okuwonga kw'amayinja kwe kutawaanya bano kakati gufuuka omuzimu omubi oba ejjembe ebbi oba omusambu omubi Bungereza bwe yali ejja wano yatwala emisambu 10,000 ng'egitwalira mu macupa Buganda tennalowooza na kugenda kuddayo kutuula butwe basenga emisambu gyo gidde mu Bwakabaka gikole emirimu gyagyo kaakati ate begituulako okuloosa be bayita abaluutansozi bajje bajambulu naye tebamanyi kuvunula birooto ebyo oba ontegeera bulungi kaakati ne bano mwebali bannakyeyitize nga bayonoona jjembe ne lijja libatulako ne libatogoza teguba muzimu gwokka ne libatuma buli kimu nelikozesa buli kimu naye obupakasi bwe businga okukola ekyo ne kakugamba nti ndijja gye nebyo bajjagala okuba ne taabonywa nga kakusekerera kale olabo basiru bano jjajja mwe yatukola bwati mwali mutumanyi kati nze Kabaka olwaleero mu famire ngenda kujeetikka eyo nga keegwenyiza famire naye otegeera dde nti akazimu ke tuliko kekanakyeyitize kwe kumanya ko olubereberye buli mwoyo gwagaba naki ontegeera bulungi nti bwe mba njogera ku musambwa ennambika yaagwo entambula nga guneeyoleka singa gujja biki ebiteekebwawo bimuli ki gwe butakkiririzaamu musaayi ki gwe gutanywa onfuna bulungi nomanya nti ogwo musambwa ddala nomanya nti ejjembe olibalizze ennambika y'ejjembe eyitali ggule oba onfuna bulungi agatali matonde wabula amatonzi kubanga amatonde ge galiwa ago gabuuze ku baluli mu ggwanga lino balungi mu kukola agaabwe ggwanga olumuli kola bwoti salirako embuzi ogire bwoti ekitali kiteega kitonde menga kikole wabula ekitonde kakati n'ebyo byawukana asobola okuba n'ejjembe lye nga tonde olubereberye kugamba nti tetuli balamu bwaffe kubanga eryo linywa omusaayi ate eryaffe ery'obutonzi litambulira mu kwebagala kaakati bw'omala okwawula ebyo mu butonzi ojja kwawula dde omuzimu gunnakyeyitize gwefudde ejjembe namuzinda eryefudde ejjembe lubowa ontegeera bulungi n'omanya nti lubowa bw'abajja obuwango bwe mwatambulira bwe buno butekwa okuteekebwawo osobola okugamba nga nako kefudde kannakyeyitize ne kagamba ekiwango kya lubowa oba nfuna bulungi naye otegeera otya waliwo olubereberye luba lukunnyonnyola nti bw'oba owangibwa mu jjembe lino kino tekikkirizibwa mu mateeka era nze kingoba mu mmwe abaana b'olulyo n'omusaayi gwa Buganda amazima gennyini ejjembe eriwonge n'ejjembe ery'obutonzi bw'oleeta omusaayi lino livubuka mu kiwango kyalyo lino lisigalamu ontegeera bulungi kati nakyeyitize bwe tuba tumulaba olubereberye lukunnyonnyola kaakati bannaffe bano nze lwaki nkunnyonnyola by experience ya bitabo situlwako naye nakyeyitize w'omulabira ye nteekateeka y'okukakasa nti aleka amadala muteekeddwa okuyita teri jjembe oba mwoyo gwonna gujja gubuuka prosidia ne gujja nga tegutegeera na Kabaka waatuula ku Namulondo bakukiwu nonga nti nze Kabaka vaawo naawe mulyazaawo alimba si kulima zigambye yeetaaga kuba Ffumu mu kifuba mbagambye ekintu kino mukitegeere kikwe kisooka kamwake ke kabadde omujulizi nazaalibwa maama Mulangira ne kitange muki Mulangira mama Mumbejja kitange muki Mulangira oba omaze okuwemula weewaddeko obujulizi kaakati kitunuulire ebintu bitaano njagadde nabo babitegeere bulungi mu Buganda kaneetegeeze bulungi kamera eno mbyetegereze simanyi abankwata nkakasa wendi munda babulungi bulungi nnyo
njagala okubategeeza olubereberye balunyonnyola Kabaka mu kuvaako kwe nga si mbeera ya kukyusa kwa bwongo nga bwe tulina mu mateeka olwaleero. Kabaka yagudde eddalu, waliwo eddalu erigwibwa Kabaka nga terimujja ku Namulondo, nga eddalu limwongera kitiibwa mu bwa Namulondo. Obadde okimanyi ekyo? Ye Kabaka okubaako obulongo bw'okutulwako empewo. Okimanyi nti tumuyina abakabaka ng'ate empewo emukkako. Ekyo bale sikiwulirangako. Ekyo bakiyita kugwa ddalu ku Namulondo. Mpulira. Ontegeera? Naye kyate kya kitiibwa. Tekimugisaako Namulondo ye. Naye ekifundikwa kimugibwako Kabaka singa azaala abalongo ekibattisa. Kabaka talina kuzaala balongo. Ekyo kitiibwa ky'obwa Ssaalongo ate omwoyo mukulu gusinga kyotuddeko ekiwu. Baga nti ekiwu kiwu omulala. Ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo kifundikwa kinene okusinga obwakabaka. Goza ne yakugamba nti abalongo tubanoonya tubazze eri akutegeeza ki. Amaanyi agatuddewo. Mazima. Yangambye nti tulina okugizimba ennyumba y'abalongo tubanoonya onna gye bali. Kabaka okuzaala abalongo aba asumusidde eddwala ekifundikwa kizza. Naye naye olw'okuba nti baali baagala okwegwanyiza bakabaka bayingirirangamu amalogo. Omwana omu ne bamubuuza tebaamuttanga wabula baakwekanga muki mukweke. Mbuuzo naye waŋŋamya ali mu kiti ky'obulongo tibaakweka mukweke. Yagamba ali mu kiti kya yaŋŋambye ali mu kiti kya bulongo. Kati bimuttire ddala. Yagambye ali mu kiti kya bulongo. Kakano kankubuulireyo ne mu mateeka mu bivve bye mbadde nkyakumenyera yenna omulongo talya Namulondo. Kubanga nzija mu bigambo bye byennyini yazaalibwa Mulangira na Mumbejja ate mulongo. Omulongo mu mpisa yaffe talya kiki? Namulondo. Talya Namulondo. Kakati ate Kabaka bw'oba ova ku kiwu ate bawe omulongo. Wabula ate mu maanyi g'obwakabaka mu nteekateeka Kasowola atuula ku Namulondo wadde mulongo. Kasowola ye mulongo ye mwana yazaalibwa n'asoosa bigere. Oyo Kasowola naye mutemu nnyo era bw'atuula ku Namulondo ne banaafuga mukiwulira. Kasowola mukambwe ddala. Kubanga bwe baba tebakoze myoyo gye muliko kutereera kiba kijambiya gye muli kuba emyoyo mibi gimwettanira nnyo olw'amaanyi agabaga mulimu. Oba ontegedde? Nze nno maaso nali ku 56 abantu mbasuubiza ti egyo gy'emisomo ne ku Kasowola bajja kumusomesa. Nze nno nnyina abalongo bombi bawala ate mulimu ne Kasowola ng'omu Kasowola ate nga mulongo. Kakati nno wayambibwa kubanga sexy yemu baba kwawukana omu najja nga Kasowola kanga katwalibonyebonye naawe. Male manyize kitaabwe mbamba singa amaanyi tebanyumiza. Tegeera statement twalibonyebonye kiki nange olaba naye wano okyatudde kati nkutya yamawe. Kasowola okuba n'omulongo mu nga Kasowola kanka kanga onyiiza bituufu ne baba Museveni omujjako. Mpulira nga nyina ensonga etegeerekeka enteekateekayo wabweru wa kamera otuukiza emikolo gye gigwanidde. Mazima. Naye nze ndi musiraamu njogedde kubategeeza butegeeza nti ebintu bino nasoma bisome nina eddiini mwenzikiririza ate era n'okutegeeza nti sigenda kwawukana nayo. Ate era bwe tutandika wakikaatiriza nankubadde wabisoma oli Muganda. Ndi Muganda eyafuba okutegeera kikyoli. Yes tegedde bulungi nnyo. Siri wano nga musamize era siri wano kugamba nti byenjogedde genda obikole ki obikole nkunnyonnyola abeewaŋŋamye mu bitiibwa bye batakola ki. Kaakati ono politics era bwe tuba tutambula nkunnyonnyola politics kyakola ki. Ono mulyazaawo Ffumu lya Munsona nekyokugamba nti mulongo ekyo nakyo kimutwala mu kuttibwa. Omulongo yenna mu mateeka bakabaka batuddeko nga bikweke bikise naye Namulondo bagivuunise batya era bafundikidde batya badde babyetegeeze. Sijja kumenya miti gy'abakabaka bitiibwa byabwe ne buli kabaka kumpi ababaddeko bazadde abalongo naye nga babakweke kibaleetedde ekyo kimanyi bikolimo bya lubereberye bakabaka bwenzi ne bava ku nteekateeka y'abakyala abameka 5. Kabaka bw'asussa 5 aba ayenze.
sina ng'ovuddeko okw'eddiini oba okoze ekivve mu Bwakabaka bw'e Buganda bino ebyokuga nti Kabaka asajja laata muli bagwagwa mpulira enteekateeka y'Abakabaka y'abakyala bameka bataano era abaana abavamu balina ebitiibwa byabwe abaana abakulembera abakyala abo ebibawebwa n'emikolo gye balina okutambuza mu Bwakabaka bw'e Buganda gwe tunuulidde waffe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri alina abaana bameka mazima bali awo balinga biwojjolo mpulira naye nga buba omutunuulire n'enteekateeka ye abakyala bataano abalina ab'enkizo manyiiko omu gwolowooza lwaki Buganda eneesatuuka okutuuka ku ekyo nga naye atunudde bw'atyo ali mu kusasulwa kwa myoyo abakyala bataano balina ab'ensonga alina okuba nabo n'emirimu gy'abaana abazaaliddwa bw'aba mulenzi bw'aba muwala ne baginnyonnyola bye tujja benywa ku Channel 56 gino bakolwa kubanga ebyo bingi nnyo bw'otandika olw'odda Somesaako na biki ebiva mu lulyo gubula asala budde buba buwanvu ye buli atalina linki ya Channel 56 onkubirako n'oŋŋamba mpaako linki awo nsharinga nja kulagirira bulungi kubanga mwabula mujja kudda mwagala temwagala exception that tuyina platform emu endala abaseddekezi abatulemesa bazitulemesa ate tebaziwa na budde bintu bino kuyitawo twagala okubategeeza nti gwananga abamu bakubira bagamba ebintu bino twalibadde ne bajjajja faamu kyalo babigira naye muli ku masimu ga gundi banaye tetuyina nkola ndala pozi mutukolere TV mugiteekewo nti iyo mugaye nti iyo Jakana gyasomesezaawo ne miniwailo katisaawo eno okwejja ekigere mulabe 56 mulabe wonna oba ku media choice oba 56 ate akatambi atakalabye kamutwalire njagala Jakana kubuuza ekibuuzo kino kya buntu ene waffe mu bantu mazima mulyazaawo Ffumu lya mu nsonda yazaalibwa buzaalibwa ng'omwana atalina kyamanyi ku bazadde be baakola mu bw'obuntu simanyi avunaanwa ki yalibadde nga tetumusonyiwa busonyi ye n'alekebwawo embeera bw'etyo kubanga si kiwa nti alina kyavunaanibwa ku bikolwa ebimenya amateeka g'Obwakabaka. Njagala kubuuza kibuuzo kankaka lwaki oza bw'otemula bakuteeka ku kalabba twaligambye nti yazaalibwa alina omutima gwe nga mutemu mumuleke guli guba musango oba olina okubonerezebwa n'abalala bakulabireko. Kakati bwe tuba tujjawo ekikolimo kitugambe tutya nti amateeka gaayisibwa lwa nsonga eki ogaggwamu ogakoze eki ogategedde mu Buganda tukikutegeeza butegeeza n'ennambika y'olubereberye omwana avudde mu masiga ag'abiri attibwa buttibwa byebikwe biri mu Buganda. Channel 56 nkamba suubiza omusomo guno sijja guteekayo katujja guyisa wano ogusomesa kituyita ebikolimo mu Bwakabaka Buganda n'eŋŋanda kubanga eŋŋanda mu Bwakabaka Buganda abaana tebazitegeera oba otegeera bulungi kituufu nti bwe nnaaba nzaaliddwa nga nze bwendi omwana wo nga tuli ba Luganda omuwala wange beeyita batya ate omulenzi beeyita batya oba nfuna bulungi nnyo tutuuka we tutuuse mu Bwakabaka bw'e Buganda ne tuba n'ekigambo nti olwo Luganda ku bukojja Oluganda ku kika Oluganda ku kika lwe lulanda ne lubaamu ennambika ey'emiteeke 18 manyiko muganda wange emujjajja wange senga wange byebyoka byemmanyi kakati bagamba ntambula ng'omuganda ogenda kikola otya kasanjogera nti nze Saalongo Kankaka nzaalibwa Ssenkungu Peter w'e Masaka Namiro Harriet Diana jjajja wange ye Kankaka Peter w'e Kaliisizo mbondooza nzirako okutegeera mutaka wa Kasolya ye Nakigoye ow'Ekyasa mu Buddo ebiddako awo simanyi bisengeka bulungi kati awo tugenda okutandikira mu Channel 56 n'ekyo gwe musomo njeetaga nguteeka eno balyoke batunuulire ekituyita okuziza mu bika n'okuziza mu lulyo bute bwe tutafumbiriganwa kyekireese obuzibu neno mu bakopi gyekiri n'osanga abooluganda nga baagalanye ng'oggyeko mu bika wabula ekikolimo ekyo tekivaawo n'osanga taata nga yeeganzise ku mukyala oba muganda wa mukyala we ekyo kikolimo tekivaawo era tekikkizwa mu mateeka mu Buganda kibinnya ekyo omwana okuwasa mu kika kya kitaawe gye yawasa omwana okuwasa mu lwa maama we ebikolimo ebiri mu famire obimanyi nti maama wa Nseenene olubereberye n'omwana naye n'awasa
eyo 17 yennyonnyola gwe mutendo gwe 17 ogunyonnyola eŋŋanda mu Buganda. Jakana bikolimo ki oli nga mukyalawo n'akyala ne sister we n'akufaananira bulungi kikolimo kazoba kanyayihamba nyina bembadde mbuuliza kakati nonkutegeeza butegeeza muwunyera gye muwenyerera nga mulina ebikolimo by'okuva ku nnakabye ennakasatu n'ennakanwe nga temutegeeranga nti ebikolimo ebyo mubyetisse. Kakati omusomo gwe twebadde njagala ennyo gugoberere topiki eno mazima sina kindi singa kisoboka gwe gwali kulembedde nozzaako topiki eriwa eno naye ogibasuubiza kakati bajjako balifreshinga addako emabega nadda mu maaso abo bajja kutegeera bulungi wakati abali mu lulyo naffe abakopi tuziyizibwa tutya ndiwe tutuuka ku kigambo nti abo baŋŋanda zange ku ludda lwa maama baŋŋanda ku ludda lwa taata nga tetukyalina linnya nga onogaa nti ono nephew kizibwe wange ono Kakonge ono Lugenda ono Lusimba ono Kandi ono Bwati abo bonna ba Luganda. Kakati ffe kyetulina wano mu Bwakabaka kamukweko kyokulabirako bwe mbanga tuzalibwa ne kankaka nkimanyi nti bw'oba onkulembera mukuyita baaba mazima mu mateeka amatuufu gwe Lugunda siri ne lya Lugundo Ruhakana kati mbonga nti Lugunda wange oyo oli aba amaze okutegeera nti mukulu wange oyo Lugunda wa Jakana mpulira oba ontegedde so si mukulu wa Jakana oyo Lugunda wa Jakana mukulu tubanga bali ku mulimo gwe mukama wange kakati ate n'emabega wange anzirako Kiweeka oba ontegedde baga nti kankaka ne Jakana ni Kiweeka manyi kizza na Kigongo mu byabalongo abo balongo naawe kakati eno mu Buganda mufe abakopi ye Kiweeka ate ye bamutoowo mpulira oba ontegedde bulungi nnyo kakati ebintu ebyo twetaaga abantu babitegere mu ŋŋanda tumanye emizizo gijja gitya tuleme kufaanana ono ayewaŋŋamya muti ye nannyini Namulondo oba ontegedde ani akkirizibwa okusika mu nnono mu bakopi n'atakkirizibwa kusika mpulira ewaffe mu Buganda ow'endali taweebwa busika osaasira okusika okitegedde kitegedde bulungi obeera endali wallahi bwewaabiyo wendali sebakiyita batya luzungu squint eyes asaasire olaba vidiyo entabuseeko lwakigambo wandali tasi kale lwawo nnyo okusekera mu vidiyo mu nsaasire naye olwaleero kinsobedde owendali nga ki ekimugaana okusika ensonga batazitegeere empewo bemutambulirako eba nnema kakati ekikwa kisigala mu famire naye nga erina kugamba kyetwalise entobeka yaayo ey'obubiri bagiyita bubiri mu bulubereberye kakati omuntu alina endali tusinziira ku ndali kikaaki kakati omulala atasika yewa akanyata kasita oba nga azaalibwa olina akanyata mu Buganda ate bakasala tebakuwanga busika kubanga bakasaba tebakasika soma mwana alina akanyata oyo kubanga oliwe basala akanyata oba toweebwa kakati abantu bibeera bidde bingi nnyo mu Bwakabaka ffe balina okujjukizibwa gwe bikusesezza obusesa ne basaalongo tetusika saalongo kakati weewunyi bw'ofuuka saalongo nga kitaawo teyali saalongo gwe wokka muzadde olwakubuuza ng'atudde mpulira lukkirizibwa okugamba nti gwe wenkanyenkanye ne kitaawo mutuule naye tomusinga simusinga mutuula we are leveled wabula bw'ofuuka Ssaabalongo kitaawo alina kubanga bw'oyise bwona ayita wali si mukuba nti muwalagana wabula kyentegeeza nti ayirakeyo Ssaabalongo mbadde manyi kika kikyogerwa ku Ssaabasajja Kabaka yekka kitegeeza ki nga ndi nga kankaka omukopi wa Ssaabalongo ate nno Kabaka yatalina nakuba linnya ya bwa Ssaabalongo eye bayita Kakundi Kakundi kitegeeza nti Kabaka atutte ekitiibwa ky'obulongo Ssaabalongo lomba nzadde abasukka oba mukopi oli Kakundi mpulira naye ebintu bino biwanvu gye butavudde kwerogoza kwona agamba nti Namulondo birekema Namulondo ye tuyinza okusulawo ne twogera bino ne biri nja kusembayo gina kyembuuza vidiyo eno bwe muba muli gyetaaga muli ginsaba omulundi omulala kubanga Ffumu lya mu Nsonda waali
muntu wange mubeera naye ku media choice okusobola okutegeera ensonga abamu ne banvuma naye njagala nnyo okumanya nze buli muntu alina omutwe gwe gulina kigugamba ki namuwa omukisa gwaki gwakyenkanyi kuba saagala kutegeerera abatulaba bo beesalirawo nti gundi waakuba ate omulala atali Jakana oba abalala b'enkyaza bw'ajja n'ayogera neebuuza bye simanyi ku oyo gwe mmanyi kyansinga neme kuwabya batamanyi bannange bemba naleetedde omupya. Njagala kugattako kagambo kaako njagala kukiddemu wano mbutali kwerogozza obutali ffutwa kulowoozesa n'abasigadde nti nga bwe tulina enkola egamba nti gundi yeeraga mbategeeza lunya ebitundu 95 ku buli 100 Buganda tewali kantu konna kakolebwa kesimanyi nabwekyo saagala omale ebiseera byo gwe jangu oŋŋambe nti wano mbadde mmanyi bwenti kiri bwekiti nkugambe ddayo osome wali osimbulize wano bw'oba totegedde nga tojja kitegeera nja kukulagirira mu nkola ya yona mudde wamwe mukuba M.i.S.O teyinza kubula mazima oba ontegedde bulungi nnyo bali nabo bwe batunula naye nti obudde bwe tulimu enjuba ne weesimbye ennyanja tesobola kufuukuuka mazima beebuuzaamu nga bwe tuli wano bwe tutudde kangaka nti naye waliwo emikolo gye tutaakoze nti oba gwe nti tewali ku kalombolombo nga tuyingirira ate buli omu akakola kiki ekyalakidde tetudde mutunde mu kunyenya kwaffe okw'omweso bagenda olaba yonna ekikwa kiikino bakasuka mu mazzi lukwata naye bwe yamumira yamuzza kazinga neneevu kakati kyetuba tukyusaamu kyekiriwa okutereeza bannaffe badde kazinga neneevu n'okutegeera Buganda kiki baagitumwako n'okutegeera kiki eri badde batunuulire M.i.S.O gyabwe bwe baba waliwo okwerogozza wano kiri nvunaanibwa naye nze ndi musiraamu akunnyonnyola gwawakana mu nnonoyo kibategeeza era sibatumye kugenda kubikola wabula mwerogozza nnyo kwe mutategeera ne mulimbiramu abalala mazima oba ntegeera ababikozesa obubi babijjayo mu nkola y'abatabimanyi ne babatomeza wano tuli bwe tuti kakati ojja ssanga oli nga nze ensawo nga bwe wakyogedde ya nze ensawo amaanyi g'ogw'ensawo nze nga nina mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'omutuuza ali ng'omugamba nti okubikulwa kwa bulubereberye tulina ebintu 5 ebikwatagana ku gwe bagamba ow'ensawo abasomi b'edduwa abasesa banoonya bigambo bitiisa n'ayitira ate ne mu Kulaani ate n'ayitira n'eno ne yeetuma ekigambo bannange ojja kati nno otunulayo ekintu kigenda okukozesa katufundikire ka vidiyo kano bukeera enkya nga Ssejjaka gwe nawulidde waliwo ka vidiyo ke nasanze waliwo wakafunyeko simanyi eyagambye nti bannakankaka ne bassekkankaka abantu abo bampunyira bubi nesoosa akuwulira mboozi zaabwe onfuna bulungi mpulira waliwo statement gye yakola kankaka lwaki simuwa topic njagala onzikirize ku lulwo ebeera topic njigiririzeeko abalala element evudde ku bano abaagala okwewaŋŋamya ku bw'ensawo omanyi bannakankaka ne ssekkankaka omanyi abantu twagala okubategeeza ng'era bulijjo kubajjukizaako obujjukiza situva buvyeri ne twogera ku kintu omala kuwa mattuka yowamatuse ng'ajinja ku kasozi n'ojja okkirira eno woowagamira we tukusanga ne tukuzza mu kifo mwolina okola ki okubeera njagala kuggala vidiyo eno n'akantu kamu akadde kansiiwa Omulangira mulyazzaawo Ffumu lya mu Nsonga nze ne production crew bwe tubeera emabega alina ekintu kyatukola kinene mukko buli lwe tuba tukwata vidiyo waliyo omuntu ali muli munda atera okuvaayo ne tukangibwa era vidiyo tetugimalaako mu mirembe ku mulundi guno ogusembyeyo nga naye kennyini amulimu ekifaananyi abantu kye baalabye naye kennyini yamuyisizza bubi okuba nti yazze musajja w'amaanyi yazzeyo ayebaayeba ng'ayitibwani kaakati bonna abo betutamanyi yakubulidde nti nze ntudde ku ono nze gundi temubuuziza saamubuuziza awo ebigambo tusooka netubisirisa netuwuliriza buwuliriza njagala okubuuza omuntu aliko emyoyo gijjira buli wamu kakati timisana gwaka kamera tewali kidongo ambiyansi buli wamu givaayo abantu abatuddeko emyoyo nga miteeketeeke bwe guba mu bantu sigino ziba bbiri
tegumala gavaayo ne gujja ku mutwe gwo nti gukugwiridde buki bugwizi ekyo giba gitandika mbika ng'akabonero akategeeza nti waliwo ekibanjibwa oba ontegedde waliwo nga bwe tunaba mu famire nga tetumanya nga kitulwanya naye nga bwe tunuulya kanka yagaana okusoma bw'omwambaze nga tazisuula bbali takomawo nazo ate bwadda bwe mufumba ebyennyanja oluusi tandika okubuuza tulya ebyennyanja bwe twali buto twabikwa tubalwala ku birogologo gwe bwebutandisa okwesa era tuga tokyalya biki byennyanja oluvaamu mu ekyo ogenda okulaba empewo emugwiridde abo batandika buki ng'eyagala kuba wasigino mugitereeze onfuna bulungi wabula empewo emaze okukakasibwa ku ekyo kyenoonya nekkutuuku ekwogererako mpulira nga tevudde nako era bangi abasobola okubeerayo nga basawuzi nga tavaako wabula amaloboozi emesagi bagimuweerawo buweerezaawo ng'oba omutunuulidde bwoti n'akubuulira kyonna mesagi nga mesagi bumesagi so si kubumugumbula Buganda enteekateeka y'okusamira bwe tuli batutuuse ku mutendo ogwo okulaga abantu nti buno bubuze oba waliwo enkola etambula mu nnambika bweti mubuyita obulombolombo mubuyita kino nga mutabiikiriza mu madiini awo tubuuliridde bajja kukitegeera nti kati waliwo oyo bw'ogamba nti ebyazze n'emala gagwa eba eswaza buswaza ezo z'empewo embi ezigwa ku bantu empewo ennungi ogenda okujja ewakkanka kamuba mwateesezza mazima mbulya bulungi n'oginyonnyola nti njagala kugenda kulaba ku bantu bano tubeeko be tunnyonnyole Buganda butegeere yennyini esobola okukugamba nti weerabira nijja kubeera naawe kumpi jumba lwaligawo kyangamba eyo gye bayita embuulirire empewo embuulirire gye baabuulirira tegwabwe kuva bubyeri omala gagwegwa veringa ofubutukuliko n'emigwabijo gy'onyweredde oluba ofuuse mayembe mazima nakalaba ku haji nga emunseseza mu video bwe mwali mugikutte yagaa nti ogula ejjembe ono gaa nti gwate mukama oli kuleka wano mbumva buvumu igo mukama omuleka bunayira nogaa nti mba busese mba nasekera mu video kalolongo eddalo ebirungi bigwa byokya Jakana walubeerera akaseera konna ke tuliwo okusobola okubaweereza kale nno ntera kumusanga ayina emirimu ate ne mutwalako obudde obumu ate Katonda ffena yatuwa essaawa 24 ezimu tuwummulira n'ebirala mwakolera ensonga ze njagala okubeebaza nnyo nti mwebale nnyo abamuwagira ng'alwadde twali tetukyamujja mu bigambo kati ndowooza nammwe mukakasa nti bigenze bikomawo Haji Nadduli mutumiddeko nnyo yajja n'aŋŋamba nti omusajja oyo enanga sajja alimba agajjembe oluliyita nti tiva sese niweebuuza nze gw'okuuma ndi wano ate gwe ekibadde kikututte sese kyekiki ti buli alipoota gyawa yabulimba alimbanga jjembe era yamuvaako buli wamulabaga leero kati agenda tulimba ki ensonga eyo bweva mu musajja omukulu nga Haji okakasiza ddala nti naawe oba osusse enkola yeeba ekoze eki eba esusse so tubeebaza kaakati no vidiyo eno ebadde eyanukula vidiyo eyasoose wakati w'ebyo sifaayo nnyo okugonda naye nno nali nakiyitako naye ndowooza ku lw'omukutu guno tujja kukolayo vidiyo eyo Jakana ng'ayanukula ebigambo by'oyo ajja ng'ateekawo ate gundi saagala muwulira eyo nayo mugirinde naye ate kati vidiyo gye tubasuubiza wano yegenda okuba ng'eddako twagala okuba nga tukola ekitundu kino eky'okubasiibula mbakubiriza nti enkola ziri bbiri atamanyi bulungi kozesa ssimu bw'oba okuli ku YouTube oliko akapeesa akayitibwa subscribe bw'ogenda ku 56 oba wano ku media choice okusobola okufuna nga bino bye tuweereza bijjenga ofuna ka message wali waggulu ne kakola yes kasonyiga subscribe waliwo n'akapeesa akayitibwa notification kwe kulabulwa nti nno video ezze bw'okanyiga ogiwulira nti egenda kukola ki kubanga ejja naye olwaleero bwe tutyo bwe tugiwumbyewumbye njagala okubategeezaako era akajja okusembayo nti mu mbeera yonna mu kitundu kino kibadde ekyokuddamu naye tekitegeeza nti ebibadde wano bikyamu nkuwa omukisa gwa kyenkanyi naawe ojja otuule mu kamera obisengeke tolweereza bigambo mbw ate gundi alimba omanyi abulaabula jangu otubuulire yabuliddewa ewatuufu gwe woomanyi ate tusobole okutwala eggwanga mu maaso kuba eggwanga lizimbibwa ku birowoozo birungi nja kusiima nnyo vidiyo y'okulambika abantu we beerina okweyita
ono mwana wa ssenga wange mba muyitaani, oyo mwana wa jjajja wa gundi ate namusisinkanye wali ewa gundi, n'ebikolimo ebiva mu beebika ebimu okukola ki okwagalaŋŋana, ssaako n'ekirala nti singa mba simutegedde waliwo enkola oba bwe mba mutegedde mukyo mbasiibudde mweraba. Senga sibuukirwa olaba mbuniiza b'amaanyi abalabikako abalina siringisi naye kulembeye buuza balina amaanyi bamala kulangirira nnyo kubamanya kyokka walebera ngambye tolina amaanyi ng'owakankola ennumba ojja kukitegeera olwaleero ojja kukinyumya ngambye tolina amaanyi ng'owakankola ennumba ojja kukinyumya olwaleero ojja kukiraba yeebifaananyi by'obba n'obyoza mu mbuuza ani abinyumirwa